Oh yes, Rema Namakula so far is the best female artist in Uganda. She can't be compared with Sheba. Still, Juliana Kanyomos and Irene Namobiru, besides being the pioneer of the music industry, but still Rema is leading the race. And now, why Rema and Sheba? For now, Lwachi Sheba ani abyogedde. Lwachi abantu balowooza nti obuliawo Sheba tasobola Rema. Character nyingi is making omuyimbi era ng'obuliawo kimaking omukyala omuyimbi okubeera tabo ebintu byakola ekitiibwa kyagenda mu maaso n'okuba nti yeewa obufumbo okugatta ne music gwagenda mu maaso n'okuba nti areleasinga fanbase nakyo kikulu nnyo n'okuba nti oba oliawo positioning themselves okusigala nti bali relevant nakyo kimataringa. Tulaba Sheba ennaku zino yafuuka critic naye agenda mu maaso n'okuba nti acriticinga abasajja abafumbo abagenda mu maaso n'okuba nti bakiti nga twamulabye ku nsonga za Flavia Tumusime musajja mukulu amanyikiddwa nga Isma Olexas nga ye president wa blog atenga critique yasobola okuvaayo nayogera ensonga zino nagamba nti so far wetwogerera Rema Namakula is the best. Atenga yavuddeyo era nayogera ku Bebe Cool Jose Chameleone kugatta musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobby Wine ne bagamba nti bano ba pioneer and they are legends. So nolwekyo they are much respected in the music industry than any other artist. So far tulaba Rema Namakula ali mufumbo yezimbire ennyumba ye atagira maaso n'okubeera nti abeera decent compared ku Sheba nga bagamba nti Sheba oba oliawo agenda mu maaso n'okuba nti aguza just bwereere bafani be ate ng'obwere tayinza kubaguza forever kubanga bajja tuuka ekiseera kye bakowe. Queen Kama Sheba Uganda's Rihanna abasinga gwe bagamba nti ye ebintu agenda mu maaso n'okuba nti abikubawo mpola mpola nga birina okubeera nga bibeera ate nga ne private takyagirina ddala kubanga ebyapa byonna timba abantu ne babiraba. Rema kyatalina tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso namba ndikibwa Maxud Junior balikwanti otambula naffe webalikwanti otwagala webalikwanti osubscribing webalikwanti ever obeerawo n'ogamba nti yesa the ghetto rich boy yalina okuba nti akutwalatwalamu okusobola okufuna golina okufuna agafa e Uganda YouTuber yes YouTube otwagala maaso n'okuba nti tugikolerera n'okuba nti tugiwamba mpola mpola. So nolwekyo buli kyoyagala ekyamawulire okyesanga wano. Yes tuli mu competition ya music industry. So for lunaku lwaleero twebuuza mukyala kyakyasinza okuba nti akuba endongo mu Uganda. Tulina abakyala abaaliwo nga bazikuba ddala. Tulina Juliana Kanyomozi, tulina Irene Namobere, tulina Chance Nalubega, tulina abakyala bamama Rema Namakula, tulina abakyala bangi ate nga mubayimbi abasajja Jose Chameleone akyaliwo nnyo, Bebe Cool takubuzeewo, Bobby Wine takubuzeewo naye nga so far head to head tugenda kuba ntunuulira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheba ne Rema Namakula. Competition eri etya ani yasingako munne olwaki mugamba nti oba oliawo Rema yasinga oba oliawo olwaki bagamba nti Sheba takyasobola kuba nti akwatamu Rema mpola mpola. Yes omwaka gujize from 2014 Sheba okuva lwe yajja ku music scene yafuuka ow'ettabu ddala yagenda mu maaso n'okuba nti asakata bannayuganda endongo era nga bannayuganda bagenda okuba nti bamuwulira mpola mpola nga Rema amaze okujja mu 2011 2012 n'afuukira ddala wa ttabu paka kati akyagenda mu maaso n'okuba nti azisabula buli mwaka abeera ne hiti era nga Rema Namakula oba oliawo tosobola kuba nti omujja mu competition wano watandise okuba nti wajjawo okuteeka ababiri komenzani nga bagamba nti kwabo ababiri ani asinga Rema Namakula kugatta Sheba kalungi ate lwaki oba oliawo Juliana Kanyomozi akyasobola kuba nti bakompitinga factors nyingi ze bagenda mu maaso n'okuba nti batunulira ze tugenda okuba nti tukutusako. Yes Sheba bodda mu music abadde akuba hiti ezisuuka 3 omwaka era nga Sheba abadde ate nyimba buli luvannyuma myezi 2 nga zonna hiti wabula ate mukuba nti ate zino ennyimba botunulira nti zigenda maaso n'okuba nti zikola yes botunulira video zezibeera za tabu nga zirimu obubeerere buyitirivu ddala. Wano nno ekyatandise okuba nti tebulya kirita nti Sheba oba oliawo wakabi naye ng'ate Rema amusingako. Abatunulizi ebyokuyimba bagamba nti Rema Namakula y'omu ku bakyala oba oliawo abali mu competition ng'alimu yekka olw'ensonga zino. Rema yes musically she's good buli mwaka abeera n'oluyimba vocale tosobola kumkomparinga n'abayimbi balala abasinga nti
omukyalo ono alina eddoboozi ayimba nga nnyonza era nga oba oliawo omukyalo ono ali mu kiti kikye vocal ability azirina ddala bw'otuuka mu nneeyisa Rema Namakula she's already simple and ennaku zino areadinga minds ze tafa ku bafani be bagenda mugamba yakola bimusanyusa bodda mu decent wise omukyalo ono tosobola kuba nti olaba yadde akabina yadde ekisambi kye nti omukyalo ono agenda mu maaso n'okuba nti yeebikirira newankubadde nga yes agenda mu maaso n'okuba nti yeebikirira agenda mu maaso n'okuba nti talaga oba oliawo bintu bye achievements sofa omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti afumbirwa oba okuwasa bbaawe mpola mpola era ng'ono mukyala mufumbo owaddala ekitegeeza nti afuna nnyo ekitiibwa okusinga abayimbi abalala kyova olaba nti n'embaga omuntu abanga agenda kulyanjira mbaga sofa ajja kukwata Rema Namakula aleke Shiba because Shiba ku mikolo mbwe embaga agenda nga ali naked oba olomozita ali bwereere ate nga ye bad girl ate nga bw'otunulira Rema Namakula a decent girl ekyo kireetera Rema okubeerako a little bit better than Shiba. Omwaka guno tutunulira abayimbi batadde nnyimba Shiba atadde Boyfire atadde oluyimba ne Charles Nalubega nakukwasa ebyange byonna. Rema Namakula alina oluyimba n'omunegeria baluyita Loko Chike lweyagenda maaso n'okuba nti atta video recently ekyagenda maaso n'okuba nti etigomya bannayuganda era nga Rema asofa Loko lwe luyimba olumu kukyasize zitambula mu nnyimba z'abakyala. Tutunulira abakyala bano ku mbeneeyisa bagamba nti oba oliawo Rema ekifulo w'ettabu n'okusingako ba Juliana nti Juliana yavaayo yalibadde mu competition naye sofa ebintu byembu nayo bikyalimu bya kiyayeyaye nti n'omwana tetumumanyi azaala tatataagi ebintu bye biri awo tebitegeka bulungi ate nga Rema ali so clear compared ku birala musically sofa Rema alinawo endongo yadde nga alina oluyimba lumu naye lugenda mu maaso n'okuba nti lukola ate nga Shiba alina ennyimba nnyingi so kiri erigwe okulondako Shiba ne Rema Namakula nyakusingira genda maaso n'okuba nti otuwa opinion mu comment section tusobole okuba nti tukomawo mpolampola bampitantambi Jimso. Hey yo, what's up? My name is Deliver Julio. Bobby Lash. Mr. Together with the B2C Soldiers alongside Rema Namakula. Yes, guys, as you can see, we are very excited. Yes, Why are we excited? very, very excited because we have the record of the year. Record of the year, guys. Record of the year. Good to ja. Record of the year. From Galaxy FM. Thank you so much, Galaxy. We are grateful. Thank you so much. Thank you so much to our fans. This is amazing. This is happening because of you guys. So, this is for us and you, our fans. And yes, we want to thank the producers of the song, from the City Boy Records, Aronea on set, yes, and then everybody that played part in the video and the audios. Thank you. Thank you, our fans. You know, this song has been number one for 4 weeks on the countdown of Galaxy FM. And then 21 weeks on the top 20. That happens every Saturday. Top 20 countdown. Can you imagine? 21 weeks banana. You guys, this is amazing. This is exciting. Thank you so much. Good to ja, good to ja, good to ja. What's up, baby? Omutima guera good to ja. Guba gukona. Gukona. Guba gukona. Gukona. Thank you so much, Galaxy. Thank you.